Ne mukwano gwange yono ntanyise kukulaba Ugamba otya? Amanya nze Prossy kenyini matamabuku Godoli matamabuku nange Prossy abanjagala mwina mbatumidde mikwano gyange babawu brother wange atushire Ivan tukirize Evelyn irwe Juliana ndi wano ne matamabuku tuli wano tukuukula tuli ku MITOOMA TV. Yeah man, enaku zino batusize erinnya ne batuwa erya MITOOMA TV media nze baguma Gordon matamabuku omenya MITOOMA. Yes, ne mukwano gwange bamise Prossy beredene atukyaliddeko n'atuleetera n'obubaka obw'enjawulo nga tulina okunoonya. Tega amatu n'amaaso ku lutimbe owulire bino. Tulina mukwano gwaffe anoonya. Anoonya omusajja yamukolaki? Yamuzaalamu omwana. Ate ne taata w'omwana bamuyita Mukwaya Robert Prince. Yes. Kigambibwa nti Mukwaya Robert Prince yabeerako mu kitundu ky'e Mabeere mu Mpererwe. Mpererwe. Yes. Naye nga nzaalwa y'Egomba. So ab'Egomba mwena tubatumidde. Mazima. Nawe Mukwaya Robert Prince tukutumidde. Waneeno tukutegeeza nti gwalaba vidiyo eno ojja tuyambako ebifaananyi bino byolaba ku screen. Kino ekifaananyi kya Prince, ono ali mu nkofiira, ate ono ali mu kanzu, ono taata wa Prince oba Mukwaya Robert. Bw'abamanyi kuba ku namba z'essimu zino eziri ku bayo oba zetugenda okukuwa waneeno 0774 40 84 28 077 4 8 28 tukutuuse ku omwana wo akunoonya awamu ne maama we. Yes, kati jjajja waffe taata wa Mukwaya Robert Prince tuli wano ku mukutu kwetaaga olabe ku muzzukulu w'omubwati. Mazima wano ku MITOOMA TV ndi wano ne matamabuku tukuukula. Walayi tuddingane nkya zijja kuba ssaawa ng'emwezi akawungeezi. Bye.